Omugole wa Pastor Bujingo amuleetedde abaana ku kyaki laba Susan Makula anyiize ogenda kubanga obifuna maaso awo ate ye Zali finally agenze ne yeetundira Shakibu akatambi ogenda kubanga okafuna maaso awo Dr. Jose Chameleone ne Mami bannange nabo kyetaagisa nga mbeera biddeko fulufiga naye atabuse avudde mu mbeera n'alangira Matamabuuku nga ye waabyogedde mugamba mutya mwasiri mutya bantu bange kansuubire nti muli bulungi baddi yange enkola yaffe mbasaba video no mujimpere like era nensaba gwe wena atannaba kusubscribinga wano ku Sylvia News Excellent mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell lemesubanga byonna byemba nteekayo wano ku Sylvia News Excellent nenyongera okusabira mu minabarade abakosefu tisabe ekisa kya mukama ate kibatuukeko ba mikwano BF Suma Herbal Research Clinic bajanjabisa ddagala lya butonde era nga bajanjaba endwadde zonna so munange bakubire kate weefunira obulamu obujja tobeereyo n'omenyeka n'ebirwadde nga ba BF Suma weebali munange nkutandise ne Mama Fanguli ono nno leero emmande agitandise munyiivu bya nsusso ayina gwalangira wano era amuvumye embu Matamabuuku oba Matamabuuku bye biki ye lwaki mbyogera nga akatambi nkayina maaso wano nga beetwala omanyi yetanya guteese tanyigirwa mu nnogo ono omukyala apaana katusooke tumulaba ate sobole okweyongerayo nalabye omukyala omukulu gwe nsobola okuwa ekitiibwa mukyala mukulu alina amatama mangi nnyo bwe gati gatambula ayomba complaininga ani apointinga abantu bwati oba oliawo okusaasira appointed advisor full figure appointed advisor ono Eddie Kenzo appointed advisor you appointed for what for who nyaba mukyala gwo mukulu ebiseera bye mwayimananga mu meeting mu nkiiko z'e Bulaaya ne mubeereyo ne babakwana nga mutambula butambuzi waliwo wakola ki ojjukirwako ki abantu bakujjukirako ki kwega okunywa amalwa lwaki ebbanga lyomaze mu gavumenti nakati gavumenti ekyakulabirira okyayo ya gavumenti ffe twatandika okulaba nga tukyakwekweya bukwekweya tuvuga eggaali up to now era kikulekanyiza Museveni oyagala akuyite olinayo ekirala naye bwe waliwo wakola ki ojjukirwako ki sipiika aze tuli mujjukira ne waliwo agenze era nze neewuunya nnyo sipiika wa parliament this time era ntegere parliament amanyi gayina era bannange nze neewuunyiza omukyala Anita Amongo yazimbye bukedi esinga Dubai ebyo ebisaala bigenda kusigalawo abaana b'abaana n'abazzukulu b'abazzukulu b'ebukedi abali busambiramu balisomera mu masomero ago kyekyandaza nti sipiika aba ne ssente kati oba waliwo nga tewali tolina kyewakola please shut up evil people be gwoyagala bapoitinga ani mwana wo singa bakiwadde mwana wo tewandisanyuse mwenna abatuvuma abayomba kyemwagala kyemuyayanira ffe kyetuyina Mama Fangoni si musanyufu nno yadde n'akatono eri Matamabuuku nga ye wamuyise omanyi naye tanywa guteese wonna ng'omukyalo ono nze nsaasira n'abamunyiigira kuba kale wetuli ate musayidi ezo bannange baddiya bange abalungi mbadde siyinza butabeebaza siyinza butabakulisayo ate mu Nsangalo wali ku Mountain Sinai Bukalango omanyi twasuulayo ku Lwomukaaga bwegamba twagenda okuva mu mwezi omukadde nga tuli mu ssaala twayingira omwezi omupya ogw'omwenda nga tuli mu ssaala bannange nyongera obboozi ayoza mukuliko eyo mwebale kwagala Mukama bannange kyo mulina okumanya twasumululwa bannange twafuna okubeerawo kwa Mukama gwe wenna ataagenda ate Mukama akubalire nga bambi tuwerabira buli mwezi nga guggwako tubeera n'essangaalo essangaalo kuba kusumululwa buli kyonna ekibeera kyalema mu bulamu bwo kale bwe tuli mbadde siyinza butabeebaza munnange ate kankuzeekiwa Omusumba Rosias Bujingo ne Susan Makula ne mugole waffe ate mulowooza tebabizeemu olunaku lw'ejja amawulire gasiibi gatambula munnange mukyala wa Pastor Bujingo yazadde baana balongo baddi yanyongera okubajjukiza baswiti ati banga abalungi nti abo abaana si ba Pastor Bujingo wabula baabalese abateekeko omukono engeri gyali omuweereza wa Katonda naye ng'ekyamazima omugole w'Omusumba Rosias Bujingo tannaba kuzaala era Pastor Bujingo talina mwana yenna bbali naye maama abana baki
They say. Sabira abakyayi n'abazadde tebafanga nga tebasanyuse. Essala zino ze tusaba maama w'omuzimbire self contained oba kisoboka n'emmotoka ogimugulire ebeera awo omuwe driver buli wayagala okutambulako maama bamuvugeko agenda atambuleko. Byansi byakuleka. Kinnuma nnyo okubanga muli mu kibuga musireyinga nga bamaama bammwe balinga ebiveera ebikadde. Kingambire neighbor kinnuma nnyo mga kiruma nnyo Pastor Bugingo okubanga muli mu kibuga musireyinga nga bamaama bammwe balinga ebiveera ebya black ebikadde. Oli mu kibuga otunulanga ekibuga ky'e Dubai maama walinga kiteezi. Swalako kingambira akuliranye. Oli mu kibuga otunulanga Dubai ekiro bweyaka maama walinga kiteezi. Twamwagala jena mu Kampala. Buli alina maama gw'otasobola kulaga olina ekizibu. Eyo feesi yo naye ejja kukyuka. Nawe toyagala abaana bo bakulage. Mukoleko. Mugulire wiigi, mugulire engoye, mugulire akagatta akaliwo, musibe obukomo obulungi, oba essaawa tamanyi kugisoma gimuwe. Mulageeko mu bantu bane mupostinganye ebintu ne bannyamwe tubalabako ddi. Embeera ate munange yeeyo eri ewa Pastor Bugingo bannange abo abaana bemumusibako si babe. Naye ng'agali mu nkubo kigambwa mbu ayina abakazi babiri tetunaba kukikakasa oba ddala bituufu oba si bituufu naye nga nange kyempulidde kyenzija ate ne mbagamba naye ng'abo abaana bannange si babe baana babaleese ndowooza engeri gy'ali musumba ate abakwateko nemmwe mwakitutte bulala nnyo nnyini ddala bwe tweyongerayo ne mami. Bannange okuzaala kuno okujaagaana okuzaala kuno okunyumye ddala ate singa abaana bo babeera bavuddemu ebintu ebirungi katusooka olabe ddala maama wa Dr. Jose Chameleone eno oludda Palaso eno Dr. Jose Chameleone bannange ka moment ako gwe wenna omuzadde kino kyenjogerako oyinza ate okukitegeera bannange tulaga luddamu eno ensi mbadde ntambulatambula muno mwesitewumuzaako ate singa ngwa ku Prima Kardashian ate mulowooza munnange teyatandika ensonga z'abakyala banne nga beekiisinga nga woolabaawo ne mukyala munne nga ye alaga takiina mbuzi beera akifiiringa bulungi nnyo Mukama Katonda. Oluvannyuma lw'okutabaagana ne taata so yazaalawo ate abakaganira bakyala naye nga kiki nnyo lwaki bannange tukola bino ebintu Mukama agenda kumawala g'obusungu bwe ate nga bwe yakola ku Sodomaali ne Gomola bannange nga ye alaga beekiisinga tebakiina mbuzi buyadde Mukama Katonda. Bannange twongere okusabira ensi yaffe kuba kati abantu bye beekola byo tebikyategeerekeka biswaza buswaza kuba toyinza kungamba omukazi w'ofunira feeling ekiisinga mukazi munno bannange nga kinene nnyo kyekintu kinene kyokka ate ye abikola alaga nti musanyufu we tweyongerayo ne Shiba Kalungi munnange ne Cindy ssanyu ate mulowooza bajjo teyanyigidde Cindy mbu Cindy alina omutima omubi amulangidde n'agamba Shiba Kalungi akyabasinga nnyo era kyova olaba ye mukyala kati mu music industry asinga obugaga kubanga n'omutima gwe mwerufu ate ayagaliza si bigambo byange wabula bigambo bya bajjo ng'awaana Shiba Kalungi mbu wadde tamwagala ate nga yeekokkola Cindy ssanyu olw'omutima omubi.
gwayina akatambi kalina maaso wano katusooke tuberayo ba mikwano ate tusobole okweyongerayo. Sindi bakusindikira message akolya sindikivoko n'agaana. Sindi alina omutima omugalyati. Sindi yantamye. Omukulembeze wa umma. Just okuwakana akato drop yagamba sindikivoko yani. That was a very stupid question. Chokate Shiba gwe nali saagala. Kashiba akumanyi lwaki ka prospering nga lunaku. Omanyi lwaki Shiba mugaggamu ku bayimbi abalala. Omutima gwa Shiba gulukirini. Ayagaliza. Shiba nawe akasidiki voko drop. Kakati soko sirike ombuza. Ebyasinda bivudde bwani ani yagamba. Industry ejudde obuyimbi obukulu olwako n'obuyina enkokola ku mwana ogwo. Shoyo mwaka yabadde ya Dr. Joseph Chameleone. Kino gwakivaamu. Chameleone odesimwagala ne mwogerako amazima. Akasajja mu East Africa. Lunaku lwajjo Chameleone yalaze Uganda ya East Africa ya muyimbi. Alibera irreplaceable. Chameleone no si mubi. Ne bamukyala wa mpisa mbi. Nga yo muntu aliko ekyoyo ky'okuba n'empisa embi. Chameleone yabakubanga talina mpisa mbi singa yasinga mu kusi yonna. Chameleone yashoyo yabadde organized. Chameleone yayambadde bulungi. Chameleone yategese bulungi. Chameleone yabadde ne sound ennungi. Chameleone yabadde n'amataala amalungi. Era Chameleone yazzeeyo okulaga nti ye East African Giant. Zokulaba Diamond Platinum zindaba mu Chameleone. Ate Chameleone kyemwagalako si wankwenga bano balaba mudula abayita bannamyala ekiro enkera ne babeegaana. Chameleone jagala nnyo omuntu andaga kala ye nendiringa naawe bebe kkulu nga mayita oli w'enyale. Omuntu omubi mu buso kadema ye muntu atalaga sayidi gyakola ki ogwo guba musota. Kati Chameleone kyemwagalako agamba ndi wa kino. Chameleone yayimbye kadima. Omuntu asinga hits ennyingi mu Uganda zitagwe bamuyita Chameleone. Kulwaleeta Akasajja kayimbye nendoza kagenda fira ku stage oba kanywedde whisky nga buli lwaleeta ajja na energy. Ate Chameleone nategedde alina omutima omubi. Bajjo ye munange si musanyufu eri n'abayimbi abaludde mu music industry kyokka ate nga tebaagaliza baana bato abaakatandika okuyimba. Bwe tweyongerayo ne Zubeda munange Hijab Nation yamuleetedde dda obuzibu, yamuzaalidde akabasa. Abasiraamu banyiivu byansusombwa, ebintu byonna ebyabaddeyo byabadde biri aramu munange, byonna yabadde byesitaza akugamba. Ate yabanyonyodde n'abagamba nti buli amulwanisa buli muntu alwana nange olwana na Mungu. Kyo njagala okubategeeza Hijab Nation oba mwogera kyo bamwogera ki wallahi twakikubye. Abantu batubeereddewo, abantu batuwadde ebintu bya bwereere. Njagala okubategeeza abantu batuwadde ebintu bya bwereere, neebaza Allah. Bwe tweyongerayo n'ensonga za Brenda Mairos, ono nno mwana muwala eyali anyirira ng'ekinya ekigudde mata ate n'atandika bi drugs n'afaananako mu mbeera bw'etyo. Maaso awo nina Prima Kadashi munnange ne Timo ng'ate baleese bwino mwana muwala Brenda Mairos. Some people will be very offended. Omuntu atuukira okunywa ice aba yeevaako dda. Omuntu asooka okusaba mu kkubo n'akwasa outinga simply because omwogeddeko. Ne ate nga kyolwandi mugambi kyekituufu bannange ice mubi. Nze indyoke n'omuntu anywa enjaga nywa enjagayo naye ice mubi. Ice mubi owe bateeka akajiiko ne bafuumula obwo. Buli muntu aliyo ng'akwesa ice manya akaseerako kajja kutuuka. Esooka abuza appetite oba toyagala kulya. This is why you all see them losing weight. Bonna bakugane baggwawo. Ne kano akawala kana kabadde wano Kampala kano ketwali nako bino manya walya tewalya. Kano ka Makirini. Abo bona abantu balaba ice yabakoze eki yabonoonye because bali bawala balungi nga balabika bulungi. But look where they are right now. But it's so sad nti Brenda buli muntu gwe yalabiranga konti abaana bali e Dubai betunda abeepalawuda bakola ki yali mu situation eno. Omanyi ate mami wobanga wali obaddeko ne ssente ng'odimbula olanga olyawo mama nebo gwamu osokugwamu n'ofiira mu nnyumba yo lwa nsonga oba otya okuvaayo okusabiriza otya okuvaayo okusaba obuyambi. Kati waba olwobeerawo pulimanga wallayo oyina ekikutuddemu naye ng'ogamba nvaayo ntya. Ne mikwano gyo gyenyini gy'olina mu ssimu otya n'ogiteerako message kuba ogamba nyinza okuteerako message n'agitereka. Olaba Timo. It depends on the kinds of friends you make. Emikwano omuntu gy'okola nagyo gimataringa.
mulimu emikwano ng'olina ssaako y'emikwano ng'omuntu oba omusabye ssente si kyamaanyi kubanga it is very normal nawe timokera ku makya nga toyina era nze omuntu wakera ku makya nangamba prima mpayo ssente nga nziina nsobola okuwa because I very well know nti buli omu akera ku makya nga tayina era omuntu tabeeranga eyo n'aswala okusaba omuntu nti nyambaayo kino oba mpolayo ssente ngende nkole oba kakuwulire nno mama omuntu ng'obaddeko mu bulamu obulungi obeeraawo ebizibu ebikukwatako n'oti osaba abantu mpozi ng'obadde oprovinga nnyo point timu social media eno bwe nkuzaako eno ku nsonga za Zari ne Shakibu era nga wenjogerera munange Zari muyina maaso awo asazeewo ate ajje yeetondere Shakibu okusinziira ku nsonga zonna ze yamugamba naye wadde agenda mwetondera agambe nti ebintu byonna byayogera byali bituufu kubanga byali bimaze akabanga nga bimuluma ate nga talina muntu yenna gw'ayinza kaabira naku gwagezaako okugamba embeera gy'ayitamu ate bongera mumusaasanya ku social media muyina maaso wano nga naye nyonyolerako era nze munzikirize baddiya mbasiibulire wano omukama abampeere kyonna kye musinga okwagala gwe wenna ayagala Sylvia News Extra BF Suma Herbal Research Clinic kwegamba gwavudde South Africa basically ngoze kunyumirwa ndongo ya kyo nakyo kwekiri naye waliwo n'ebirala yandeese ani yakuleese nina omwami nesuulamu eddalu ng'abantu babimanyi katono nnyo kwegamba baddeyo ng'omutima gukuluma nga binadamu otuuka n'otengerera I'm not Muganda ndi Uganda naye siri Muganda nengezaako so ebintu bibeerawo Allah yatonda nga tulina okusobya kituukiridde tusobya ne tukola ebintu ne wesanga nga bwe kituuseewo n'osobya naye bw'omala n'odda emabega n'ogamba okay kale wano nayitawo okutwaliza ewamu ogonze si kugonda as such nze ndi mukazi mulalu ndi mukazi eyemaliridde ndi mukazi Isari the boss lady naye nga mu butuufu nasobya wasobya yes nasobya kale nalina frustrations zange okutandikira ddala okuba nti nakera ku makya ne-inventinga ku social media sikiwa nti nakera bukezi ne-inventinga ndoza waliwo ebingi ebizze bibuilding emabega kati bwe nakera ku makya ne-inventinga well na ventinga on the wrong platform okay na ventinga but I had my frustrations ebintu bijjeeyo nga bibeerayo kati nebikujjula ate kati fe abantu abasi kati ngaffe most times tulina abantu betu confidinga in nokera ku makiro nga gundi eyo nja munyumizaako ekizibu kyange bw'oyogera n'omuntu kati screenshot bw'oyogera n'omuntu omuweereza voice note okera giraba mu mawulire kwegamba n'obeera nga ebintu by'obyesigaliza kati bwe bijjula kati nakera n'inventinga lwakuba naventingira ku platform nkyamu but I had my frustrations siri mulalu tinakera ku makya nenga bugambi kale ngenda gwena kole live njogere ku gundi era mu statement z'ogamba mbu kino wagamba nti kino kizze kibeerawo kitegeeza walina a lot sina gye ndyogerera kuba nze nkera ku makya nempereza voice note omuntu nga wakaitayo dakika 5 eri ku internet kati netwesanga nga olagawa ate bino ebintu byako releasing gundi voice notes it's family it's friends pega wali oyogera munne munno kati ebintu bintukako nange nga sina gyenzirukira Ibra ndi muntu Allah yankolanga nina omusaba tayinza okulowooza oyo mukazi she's strong women independent women wallahi we break down wallahi billahi we break down so I broke down on the wrong platforms yes I had my frustrations but I used the wrong platform to address the issue but maybe it was therapy for me omanyi buli omu Allah inengeri jamuwa therapy osanga eyo nze yali therapy yange nembyogera nembifulumya so no healing maybe kati bw'obadde n'owulira ng'omutima guluma omukwano gukuluma n'ogamba ku myaka gyange gye ndimu ebintu bya love bizibu that's why bagala love eri blind kuba newobeera wa myaka 2 4 emeka love erina engeri gyekukwata nekufunyafunya so it's not like into well nze musawo Namaganda Sylvia era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole
kibayita Bright Future Superior Unique Manufacturers of ebirungi kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural. Alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde by'omutawaana bya joints, omugongo, afunye accident, bannange byose byenjawulo. Kaddio kitegeeza omutima, fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira n'egyavudde oluusi yeerabirayo, alina alzheimer's, memory loss, olina omwana takola bulungi mu kilaasi, bannange omuntu zakyankalana, eddagala likola bulungi ku baana. Tulinamu kati nga kano kebayita prostate relax. Kano akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer, kabayamba alina prostate enlargement, bannange olina cancer atandiikiriza ali mu stage esookuba ey'okubiri, mugambe oba sisitawo oba brother oba mukwano mugambe ajja kusangala kafe kano tagenda kuddamu kulowooza ku ebirwadde. Enkwaso ze tezimala, kamuyamba okuyingiza enkwaso ze n'okuzikyawo. Bannange tuna expowerman bw'aba nga alina enkwaso ze tezimala, kano kayamba okuyingiza enkwaso ze, afuna premature ejaculation bw'aba tuuse mu kisaawa amala mangu, kano kandida oba any harmful bacterias